nga yakamala okuwangula emidaali ebiri ogwa zzaabu n'ogwa ffeeza mu mpaka za Olympics ez'omwaka guno, Nakinku mu muzannyo gw'emisinde Joshua Cheptegei awangulidde Uganda omudaali omulala. Dernier tour de ce 2 miles. Ono omudaali guno aguwangudde mu mpaka za Diamond League zino nga zibadde mu ggwanga lya Amerika. Cheptegei ng'awangudde zzaabu mu mbiro eza mayiro 2 ng'aziddukidde eddakiika 8 n'obutikitiki 9. I thought that my season was pretty ending in Tokyo, and then when I got this call, I said to myself, let me go and do my best. So it really means a lot to me to win here in Oregon, and it will always be in my heart like I've won today. Onaddiriddwa munnansi wa Ethiopia Seremon Barega ng'ate Paul Chirimo Omumerika yakutte ekyokusatu, wabula munnayuganda omulala Jacobo Kiplimo amalidde mu kyakuna. Always Hayward Field will always be in my heart because it's where my first success started from. Dated back in 2014 for the World Junior Championship when I won the gold medal in the 10,000 meters race. So coming here again in a championship for the second time is really my dream to come and defend my title that I won in Doha. Uganda yasindika abaddusi 5 mu mpaka za Diamond League era kuliko Peruth Chemutai ono ng'akutte ekifo kya 7 mu mbiro za mita 3000 ez'okubuuka obusenge oba ziyite steeplechase. Abalala ye Winnie Nannyondo ne Halima Nakai bano nga bavuganyizza mu mbiro za mita 800. Nannyondo mu mpaka zino amalidde mu kifo kya 4 ng'aziddukidde eddakiika 4 ng'ate Nakai amalidde mu kya 6 wabula nga ziwanguddwa munnansi wa Kenya Faith Chepyogon aziddukidde eddakiika 3 n'obutikitiki 54. Comes home in second place. It's a meeting record, it goes without saying. Gambuze sigenda kusukkawo wano olwakadde